Njagala okwebaza gwe natwekumideko kanspenti obulamu butambula ddala bulungi nnyo nga bwe wabubala obulamu bwe butambula. Ffe tuyingiddewo essaawa eno wendi okuba nga nkuweereza. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli omu yenna eyeewaayo n'abanga ku terefayina tovaako. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okwagala terefayina eyaffe, mwebale okwagala program kiri kitya obudde nga bunno mu butuufu. People make appointments. Oyina agamba nti nze ku ssaawa bweziti ngenda kubanga program eno gye ndaba, bannaye mbeebaza nnyo. Abantu abali masaluni ag'enjawulo, abantu abali mu restaurants ez'enjawulo, bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kali smart ogamba otya ye makindye, nkwagala nnyo munnange, nkwagalira ddala. Waliwo abantu nga ye saaluuni ye oba oyagala oba toyagala terefayina tevaako. Okitegeera, so bambi mwebale nnyo mwebalire ddala, mbeebaza mu ngeri y'enjawulo. Tutandise olunaku olwaleero era mu byonna wenzijidde ku mpewo ensonga z'e Kenya zo zikyagendera mu maaso. Mwawulidde mawulire gaffe gambuza ageesigika ne gy'otabadde nga batuwa updates ku nsonga eyo. Abantu bagenze mu maaso n'okuba nga babba ebintu bya bannaabwe, abantu bagenze mu maaso okuba nga bononye ebizimbe eby'enjawulo, bononye bizinesi z'abantu. Eggwanga kwe gamba lizzeeyoko katono emabega, si katono naye liriddeyo ddala emabega. Essaawa eno batandise odimandinga ebizimbe, batandise okudimandinga zi bizinesi ate bo bennyini ze baayonoonye mu mbeera bw'etyo. Naye nga mwawulidde omukulembeze owa Kenya naye bwe yavuddeyo kuba nga ayogera ku nsonga eyo n'abakakasa bannakenya nti bwemma kye mwagala, engeri gyeri nti ensi ya democracy tugenda bakwera kye mwagala, naye nkakasa emyaka egijja mu maaso mugenda kwejjusa embeera eno. So nasalawo ndowooza agende n'ekyo bannakenya kye badde baagala okuba nti bill akola ki etteeka alijjawo, naye nga Kenya sofa bwetyo bweri. Yawadde chance ab'oku nguudo abaana okurutinga, yawadde chance abantu okubba ebintu ate nga batandika peacefully nga bademonstratinga. So ebigenda maaso byebyo, embeera tennaba kuba ng'eteerera ddala bulungi nnyo, naye nga bo gye bali, they are surviving ng'ekigambo tuyinza okukikozesa. Kale ate era bwe nzijidde ku mpewo bingi nnyo ebigenda nno maaso mu nsi byetaaga okuba nga otegerera ng'omanya wezidde ku mpewo. Ate era bannaffe aba Swangz Avenue ndowooza kiiseke essaawa ng'emu emabega Swangz Avenue erangiridde olunaku olwaleero nti kyaddaaki bulijjo tubadde tulindirira era balina kye baayagala dda okukola. Baayagala dda okutuwa combination y'abayimbi baabwe bonna. Swangz Avenue erina Winnie Nwaji, Swangz Avenue erina Azawi, erina Vinka, ndowooza mulimu n'abalala be tutannaba kutegeera ebe basayininga, naye mulimu ne Zafaran, mulimu sagala mbenge nerabidde erinnya lya Kitaka. Yes, thank you so much. Nsonyiwa Kitaka, sikwerabidde ne just it was off my head. Swangz Avenue nejjudde ne batusuubiza nti bagenda kubanga batuwa album. So olunaku olwaleero kye simanyi nti efuluma lwaleero oba lwebateeseteese just otuwa amawulire nti bali mu kugikolako. Sofa video ye gye batuwaddeko tukangamuko katono okutulaga kiki badde ba preparinga. Album eno gye bagenda okutuwa tetunnamanya ani collaboratinze nani, ani ayimbye nani. Winnie Nwaji yayimbye na Azawi, Azawi yayimbye ne Zafaran, Zafaran yayimbye ne Kitaka, oba mix bagikoze batya. Oba badide album eyo Winnie Nwaji ne bamuwako ennyimba 2 ne bamuwako 3 ne bamuwako 4, kibadde kitya banaatera okubanga bakisabukula in full. Nenga tulinze ke batuwaddeko keeko tuweemu katono nnyo ke batusuubiza this October. Kitegeeza leero lwe balangidde amawulire g'okuba nti bagenda kukola album eyo naye nga bajja gituwa by October benge efulumye. Kale soko tuwe katono nnyo, yayogedde mu luzungu naye okusinziira ku byayogedde alutegeero jja bitegeera ate era naawe nkuyitiddemu okutegeeza omukulu Benon kye yabadde ategeeza. Katufune ku nsonga eyo katono nnyo. Guys, so you know how we've always talked about collaborating more as a team, as a conglomerate, to produce some really exciting music, something outside the box. So guess what? Cancel all your shows for the next week because we're going to an island. The challenge is to produce the first ever Swangz All-Star album. Are you up for it? Yeah! Let's do this!
bwe tuwadde amawulire ago bwetyo bwe tuwadde amawulire ago Swangz Avenue ekinene nnyo wakayita ndowooza wenzire kumpe wadde wakayita weddakiika 40 you know so wenjogera kireka essaawa erabika eweze so kkiriza ngenda sooka nkangemu katono nnyo bwe nti ate mbe nga nkomawo program kiri kitya kwoli wendi okuba nga nkuweereza saagala osagaasagane tuulaawo nkusumululire ebyolunaku lwairo byonna mbirina ebyababoodaboda birthdays ez'olunaku lwairo video zammwe eza WhatsApp ze mwagala okumpeereza byonna olunaku lwairo wano program kiri kitya tuvaako